oba wagenda mu ssomero naawe n'oyiga ebintu bino sijja bagamba nti oba ki ndi kuddamu buzzi bisoma yesebo naye nina omwami gwe nayigirako naye nga naye mumutuukako muvubuka nga nzi yeyanjigiriza yesebo gwe nayigirako kuba ye yali yabikukukamu nga yabisoma kati nange kwe kuddayo ndi mubisoma olwo kati masomero ki agabisomesa amasomero ganyu mwegali tulinawo essomero lyaffe liryawo wansi era erugala wendi mu kusomera baliyita Victoria liryawo wansi wendi mu kusomera era bali mu bya mikono ebyo kati nga woolaba amasomero ennaku zino engeri kalikiramu yakyuse batandise okuteekamu abaana ab'emikono kati waliwo essomero eriri eyo baliyita ndyerabidde siryerabidde ogamba essomero liri awo baliyita St. Mbuga vocational abo nabo bali mu bya mikono nenakawa vocational bali mu bya mikono yesebo kakati yesebo omuntu ng'ali eyo ng'anyagala kuyiga ebintu bino yesebo asasula akuwayo ku kasente n'omuyigiriza asobola okusasulayo akasente akasaamusaamu ajja ne tuteesa n'atandika okukola natandika okusoma mpola mpola tumuyigiriza mpola mpola yesebo kati gwe kimazeemu bbanga ki ebbanga lye nkimazeemu ndi kati myaka 5 naye myaka 5 tinakiwa obudde okitegeera nakiwa obudde nensooka nenerekerezaamuuko ebimu nensooka neŋŋamba waayi kuba we nali mbaali bankozesa nga naye ebintu bye nalimu bye by'abaana biri bye naggambye nti tudiringa mu bintu bibiri abaana ne bino naye kati eby'abaana byo kema nga sibiriimu nga siinaawo mirimu gyange gino gya sayiti mbeera mu baana ku dduuka nga ntudde naye kati kema nga nina sayiti era mba nina okubeera ku sayiti kati omuntu ali eyo akulaba ayagala okumanya okola bino byokka oba olina n'enkiiri omulala gw'okola sooka oyongere omubayisizeemu tukola ebintu bingi nnyumba bakama bange tusobola ennyumba nga bw'ogiraba eno ennyumba eno tudda ku langi eyo nayo part of interior tugenda kusiiga langi tulina okukola wall preparation ku nnyumba eno tukole langi tusiigewo langi nga nnungi wabweru tugenda kusiigayo paste tugenda kukubayo paste tugenda okukuba wabweru namwe kenyini mujja kujja ogituukako nga mulaba nti ennyumba yakyuka tusobola okukola interior munda mu saloon notugamba nina saloon yange njagala designing nga ngikoze ntya tugamba katujje saloon eri kuki katujje tulabe tukubuulire kiki nina edduuka boutique tuzidesigninga nina ekintu kya nina katugeze nina hoteli njagala gidesigninga restaurant nzidesigninga kisinziira customer wange buli gwe kyolaba nti no kiri mu interior tusobola okukikola kati bwolwo buno bamukola oba waggulu obwo kati nabo bwate we bayita batya waggulu awo tutera teekawo gypsum tuteekawo gypsum bulungi nnyo tukayita gypsum ceiling tukola akantu kaffe nga kalungi nnyo era lwakuba nti omukama wange ono ye yagambye ako sikaagala ako yakaganye ayagala ng'ebintu biri detailed nnyo nti kati waliwo tugenda omuteera ka TV unit naye ka TV unit ako tetugenda kakola mu gypsum tugenda kukola akantu nga ka PVC era mujja kuba mukalaba tujja bayita nga tumaze okukola waawo mujja kuba mulaba nga mutindo kyekyo kati waggulu awo gypsum oyo tusobola okukola owa ceiling ayina ne TV unit customer waffe gwatuwunda totugamba mbaliraamu tujja n'options n'otugamba mbaliraamu gypsum lwa PVC ne PVC tumusiba waggulu eyo ne tumusiba nga ceiling ne tugisibayo nga ceiling ne tumukolera kati tisinzira kasoma gwatugamba nti zino sente zenjja okusoboleza PVC oba nja kusoboleza gypsum kati okubatameramu ku PVC ogogambye PVC ate kuba loozi ndaba nga eringa nga ceiling yennyini newabeerawo eyawuudo kati eyawuudo eyo yeti eyo kati guyinza okuba ng'okalabanga wuudu naye taba wuudu kati mulimu kati PVC wabika byanjawulo lwakuba nti no sizze nabuguni nandi bubalazeeko bupuleti wa PVC kabanga kayina types za njawulo kati gwogiraba wano oyinza olowooza wuudu okusinziira enkola gye bakakolamu olowooza wuudu naye tekaba wuudu kaba kantu kalinganga ka plastic naye nga kalungi finishing wako aba mulungi kafa finishing kasitoka finishing obubi omulimu oba ogusi
kati finishing. Yes. Kusomoozebwa ki kw'osinza okusinkana mu mirimu gyaffe gino gy'okwasaganya? Okusomoozebwa okusooka bakasitoma baffe be tukolera. Kasitoma ayinza okuyita ku sayiti nagamba jangu mbalire. N'ogenda n'obala omulimu otaddemu obudde bwo n'otuuka ku mulimu ng'atuttewo abantu nga 8 naye naawe n'obala gwe tumanyi kiri mabega n'omala okubala n'omuwa ebyo nagamba nga nina abalala ate byabe naleeta dda abalala nga 8 naye omukyala eyo gye nagenda omukyala oyo yali 40 potro ne ŋŋendayo ne mubalira ŋŋamba kansuubire nti byombalidde abalala si ebyabala si bye baabala ate ekyasinga okumalamu amaanyi ng'otaddemu transport nga wootaba nti nno ntaddemu transport okuva e Kampala ngenze 40 potro ngenze maze okubala omulimu nga tagenda kumpa wadde 100 kyokka nga ate tuvudde eno tukkiriziganyiza transport wuwo okitegeera nze ntaddemu transport wange ntuuse 40 potro omulimu ngubaze naye ate ng'omulimu olina omutuwa omulala gw'oyagala okukola ki oguwa kati kubanga bakasitoma baffe tubeegayirira kubanga olaba nti twogedde ku ssimu omulimu n'ombuuza osuubira kugwera mu ssente mmeka nga baziguli mu ssente bweziti kasitoma nga toyita omuntu tomutawaanya tekiri ku nze nzekka n'abalala kati nna mukwano gwange ye bamu kasitoma yamutwala musajja wattu n'amugamba ndeetera entebe n'atwala sente 2 ez'ente n'agamba musiraamu nina nno kasitoma nankubidde naye ngenda mukono eno munda simanyiyo ne mugamba vuno emmotoka nga ajja balagira kasitoma n'abalagirira musajja tunaavuga entebe mpaka 6 gwa kiro n'atwala entebe bamaze oziteekayo zaali mu kalina waggulu n'aziteekayo bulungi nnyo amaze oziteekamu agamba kasitoma seeyo akasente ow'emmotoka teyali we ekyo kyembadde nerabido bagamba ow'emmotoka yali waani wa kasitoma yamusindika musajja wa kasitoma amala obamala oteekayo amugamba nange akasente ng'ajjayo lisiiti awandiike bamuwa akasente kasitoma yakuba nduulu nti mubyo nababba ebintu byabe omusajja bamukuba emigga eyo omusajja wange agenda otukubira nga talina wadde era wa boda yamuvuga buvuzi omujja eyo munda yamugamba okujja eno emikono munda okuleeta kuba abeera nsambya musajja wattu omutuusa ensabyo yamuggyako emitwalo 7 kugonya bulabulamu ebisoomozebwa bingi naye kasita twagala nga bakasitoma mutwesige naffe tubeesige tujja bakolera ekintu ekirungi birungi ki byofunyemu ebirungi byo byenfunyemu bingi mukama wange naye ekirungi ekisooka tininako ewange awantu wenafuna esebo wensuubira nange okuteeka amaka gange mumaaso awo ate kirungi ki ekirala ekirungi mirimu muno nfunyemu emikwano emikwano egirina kyeginyongera emikwano eginsingako ate ng'osobola otuula naye ku mmeeza n'omugamba naye akantu kenjagala naye nkoze ntya nakubuuza tukamanyi nomugamba maani sikategeera naye nyina kasitoma ali bwati ne bwati naye nkoze ntya okwayitako nakuwa ku magezi nfunyemu emikwano yesebo kati bino gyogula bino ebintu osasulayo kakashi oba just osooka omala kupatikana mulimu then nogenda andi era kyobola abantu no kasitoma oyo nkugamba nti omulimu katugeze tugubaze miliyoni 3 oba miliyoni 2 olina okumpa ku deposit ogenda nosasula bino ebintu nengenda ekyo kye bayita obwesigwa kati kasitoma kati omwami ono singa yali teyaneesiga teyanimpadde sente ze naye yanneesiga nga gwe gwali omulundi gwe ogusooka okundaba nanneesiga n'akwata sente ze nga we twazibala n'akwata sente ze 75% nampa sente ze kati aba akuteddeko ettoffaali ly'amaanyi okukola ekintu olina okukola ekintu omulimu gwe ku ggwe era omulimu era kyovula omulimu twagukola ne guggwa nga tatumye ku site ajja buli luvannyuma lwa nnaku 2 kwemuba nga mukola ajja n'alaba ki ekyeyongeddeko buli luvannyuma lwa nnaku 2 mpaka wemumala kati n'ekirala omuntu wali eyalaba ayagala okumanya bino
interior gokola kangeze mu kati ngayo tuli wano tuli mu kiyungu. Yes sir. Ne gokoze mu kinabiro ne gokoze mu master bedroom price efaanagana oba eyawuka. Buli kimu tukibala lwakyo ssebo. Ekiyungu material gwenkozesa mu kiyungu zigwenkozesa mu kinabiro si gwenkozesa ku wardrobe. Ssebo kati ki price ebe ekyukamu. Era tutula ku mmeeza ne mmanya nti no wano waliwo obugazi butya nti bwe buti ekintu kye twagalawo ebintu byenkana bitya nti bwe biti tutula ku mmeeza n'enkubalira. Ssebo. Kati n'ekintu ekirala Ssebo mu interior ono Ssebo tusiŋŋanibwamu mulimu obufere bungi kati gwe oyawulo otya nti kati ono diipu ono si diipu mu material okugeza mu material material nti ffe kati engeri nga womanyi nti nno ekintu oba okiruddemu mba mmanya nti ojja kumpa omuchina waliwo omuchina waliwo omuyindi kati waliwo nono laminated ono ordinary naye ng'ali laminated kungulu mulungi nnyo mostly tumukozesa nnyo mu biyungu tumukozesa mu biyungu kati olinawo ku mwana nawe gwotrainize abaana we bali betukola nabo benkola nabo we bali wano ssebo era bajja kujja bababuuzeeko bayite bajje batubuuzeeko yanga cutting soko je ne gundi wagambye tukolawo kati bano yeno kulujo okola nayo be bano be bamu ku bantu benkola nabo ngo wekwika kweka soko tubulira amanya go kwa amanya bampita Muzamiru Hashim ingini yo musanzo otya ono jasi wenaveye jinali mbeera ludda zira mba Tanzania nojja nosaba okole naye taluma asasula kati gwe mu kampuni muno okwasaganyamu nga ki owali obukugu bwo nze ndi mukozi wa finishing soko batemevene finishing kyekitya finishing yani kuwawula nosiga langi n'okulongoosa byonna nga okiraba wano kuwawula nongira langi kuwawula n'osiga ye finishing kati okimazeemu bbanga ki nzeweza mwaka okay kati naye totubulidde amanya goggwana amanya nagambye nze Muzamiru Hashim musajja mutizedi olina akatalekeka kati yaseera kyagala okubagamba abewaka bwewaleka eri sina kyengenda bagamba kale soko babuuzeko mu Luswayiri babuuzeko mu Luswayiri ndugu zangu shikamoo niko hapa kuambia kwamba hizi kazi ndo tunafanyaga na huyu bosi wangu ndo hizi kazi nazofanya ndo maana nilitoka huko nije nijifunze hizi kazi ngati nino bagambe okola ne interior osiga kibagambe mu Luswayiri tunafanya na vitu kama unanili kupaka rangi kwenye nyumba na mengineyo haya totomideko girlfriend simwina tulina oyina simu nyina nobeera ne smart no bantu ina girlfriend kale bano ingini yaffe gwe tulina akwasaganya bino ebintu ebya langi ku sayidi eno tulinayo omwami ono naye agenda sooka atubuuze amanya ge yani ebiki byakwasaganya mu kampuni eno amanya sewo amanya nze Kaseke ndi Rajab gwokwasaganya ki mu kampuni eno insiba nokukola finishing nga biki byolinga byosiba wardrobe n'ebirala ng'emmeeza TV stands byonna nga engineer yabanyonyodde obulungi esebo okimazeemu bbanga ki siruddeemu nnyo ndi myezi 4 cause nali naakamala senior 6 nensalawo njije njoyininge for this short period of time mu vaaka eno
era ndi mu kuyiga nga wenkola n'okukola omusajja anjigiriza ansasula nga njiga nga wenkola byonna bisobola otambula obulungi. Kati mu vaaka omaliriza kangeze vaaka weeba ewedde ogenda kweyongerayo ku kampasi oba naawe kiraba bulabi omulimu olwedde weeguli naye era kati omanye mu Uganda ya leero waliwo gye tuyita white collar jobs waliwo n'ezitali white collar jobs. 100% of the students basinga okwagala nnyo white collar jobs, however much there is competition. Kale competition y'amaanyi kati we take both sides. You take the white collar jobs and take these ones. Byombi jonjaagala. Kati ku campus ogenda kusigalamu bino bya engineering oba ogenda kukola kosi ndala? Ku campus jukira kati obudde buno campus ze Uganda zakulaakulana obeera osoma nga bw'okola. Nze ngenda kusigala nga nkola interior ono kubanga nfunamu ssente nga wensoma ebirala kuba kati nga njagala kukola ku software engineering. Okay. Oyina akatalekeka? Katalekeka kenjagala okugamba nebaza abantu bonna abasalawo tuwa emirimu kubanga be batufuula kye tuli be batuwa ku ssente zetusobola okulyako n'okutambuza obulamu bwaffe mu mbeera ennungi. Omanyi mu Uganda muno abavubuka abamu tebaagala kukola. Ne kati nze bwe mba nsobola okukeera ku makya nenja nompa omulimu nenkukolera nenfuna ku ssente nembeerawo obulungi mba nasobola okuba obutayimbwa ng'abalala bwe bakola kiba tekisoboka. Kati nebaza abatuwa emirimu kubanga tubeerawo mu mbeera ennungi mu ggwanga lyaffe Uganda. Yes. Amanya? Kaseke Rajab. Bannange engineer be bano abantu bakwasaganya kampuni ndala bangi nnyo bakyali bali ku mirimu gyabwe nenga mwe bali ekintu bakyakikwasaganyiza ddala. Engineer nga tumaliriza. Yes, sir. Omuntu ali eyo akulaba oba atulaba. Yes, sir. Yandyagadde okumanya bu sente mmeka zayinza otandikirako waba ayagala omukolera ebintu bino. Ati mukama wange kinga we nagambye mu kusooka siina mutema gwa ssente gwe nnyinza kugamba nti no gwe guno lwa nsonga nnyinza otuuka nga ekintu kyoyagala kinene kati nga nina okusooka okujja ku sayiti nkubaliremu naye kati mulimu obuntu obwanguwa nongamba njagala ka TV stand naye TV stand gye njagala yafuuti bweti ne bweti nenkusindikira ku bifaananyi ezo tuba tusobola otuteesezaawo nenkubuulira nti munnange okusinziira ku bugazi bwompadde ssente ziri bwe ziti ne bwe ziti okusinziira ku kino kyoyagala ssente ziri bwe ziti ne bwe ziti ne tukkiriziganya bwe tukkiriziganya tukola tewali tabu esebo. Kati oyina akatalekeka? Akatalekeka mpozi kusooka kwebaza omutonzi atuwadde obulamu esebo n'ebyo byonna byasobola byatugemulidde buli omu n'asobola otutuukako. Mpozi ekirala akatalekeka era akalala okwebaza bakasitoma baffe mwenna gye muli bambi mwebale nnyo mwebale twesiga naffe tusaba era mutwongere okutwesiga era tujja bawa ekintu ekisinga obulungi tujja kukola ekisoboka tusobole okuba nga tubawa saavisi ekisinga. Mwebale nnyo nsigadde nze CEO wamwe wa Egi Enterprises Habibu Yusuf Gulamu. Bannange tetugenda kusukkawo wano omukono tujja kwongera omubaleeterako Jesu wana tulazeeko bulazi ekintu ng'ekyo kitambulamu katujja n'okujja ne feezi ng'ekintu kiwedde kati gwe abaddeko ng'olaba olabe ekintu gye kyatandikira olabe n'ekintu gye kisembera. Ngenda kubasaba ayongere abawe ku nnamba ye ey'essimu abadde ali eyo ng'olina ewantu weyagala kukolere oba mu nnyumba ng'oyo oba dduuka ng'eryo oba kinaabirongo ekyo asobole okwasaganya ajje akuyambe waliwo osooka obeera nze babinkolera bubi ebyo ne byonna abikola tusobola obiddamu kubanga bakolera bubi tusobola obiddamu ne tubinyiriza tuyinza otuuka ku boodi nga boodi zikyalinamu ne tuzijjayo ne tuddamu ne tuziorganizinga bulungi ne tugamba either tuyinza ziba nga sinnamu nga si nnungi nga si ye quality gye twagala tugamba boodi twandikyusizzaamu osobola tugamba nti boodi zenjagala zeezo ne tugenda n'ekyo mu maaso. Tusobola tukola innovation tukola buli kimu okasi otutuukirira otukubira ku simu yaffe tujja ne tubala omulimu gwo ne tukubuulira kyekyokukola. Bannaye tetugenda sukkawo wano enamba yange ey'essimu eri 0708 48 61 28
Airtel. Njiddamu 0708 48 61 28. MTN eri namba 0783 82 44 26. Yebasebo ne banyabo. Tweyanziza Demex Media, tweyanziza mwenna mwebale kujja, tweyanziza bakasitoma baffe, mwebale twagala, mwebale twesiga, mwebale tulaga omukwano. Naffe tujja baweereza ebintu nga bikyali ebirungi. Bannaye patulaba abalungi tugenda ssukawo wano okuva eri gye twatandikidde, tukusaba obeereko likinga, commentinga, osubscribinge. Gwabeera ali eyo ng'olinamu obuzibuzibu obwa interior, kusigira langi biki, byonna omwami ono abikwasaganya. Nkusaba kimu likinge, commentinge, osubscribinge. Mbajjukiza gyali ya undergarments nga buli kimu kyonna akirina. Olunaku luno olwaleero nkoze ne munnange nno ku kamera ye Jose, musajja we mukubi wa kifaananyi yabadde ku kamera. Era tukwebaza nnyo, tukweyanziriza ddala, yabadde mabega wa kamera eyo. Sigenda ssukawo wano, mbagaliza lunaku olulungi, abasiraamu mukulikeyo mu kisiibo. Yidi yawedde kandoza kuddeyo okukola. Abafunidde ebirungi mu yidi n'abafunye empeera, Mukama mbagaliza abampeere ekirungi. Naawe afunyiddemu ebizibu mu kisiibo, munnaye guma tuli wamu naawe. Tusaba obulamu obulungi, tetugenda ssukawo wano, mubeere bulungi, mweraba.